wabadde wabagala bato ya Eddie Kenzo Musuuza balipira boda ne David Lutalo. David Lutalo alina Ekivvulu nakusa omwezi nga 29 Septemba era bannayuganda bagenda kumuwagira era tugenda kumuwagira. Kati enjawulo ya Kenzo mba artist ba Uganda kyabasingako kiri kimu. Kati njagala nsooke nkugeraageranyiriza abantu babiri, David Lutalo ne Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ye muyimbi alinga Gatuso abagoberera omupiira nze mpagira AC Milan. Gatuso yalina omupiira gwe gwasamba gugwe naye olwaleero afuuse historical mu ba midfielder tomuyitako nenga nebyasamba tebikola ki bw'obizzaawo n'obitegeera toyinza bitegeera osobola okunoonyayo paasi ya Gatuso neekubula naye Gatuso muganda tomuyitako. Kati ye David Lutalo muyimbi wabula Eddie Kenzo mu kigambo kya live. Baganda bange Eddie Kenzo akola live. First of all Eddie Kenzo abeera organized ku bintu bye byonna byakola. Genda ku net onoonye Eddie Kenzo ati 10 years bali ku Serena. Owulire how organized Eddie Kenzo was. Nti ne Juliana gwe bagamba asinga okubeera atambulanga kapeesooba tasobola kutuuka ku organization ya Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ateekateeka ebyuma bye ng'omwana akoona ku nooti ya jita bw'aba kololo ne bw'obeera muyenga n'ogiwulira n'asooka akola ebyo ebibazinazina ebyo ebyekifirika ebyo ebyabwe okubirako engoma ng'alinga afurigo nti afurigo nga bw'owulira oluyimba ku CBS oba ku Simba oba ku Bukedde bw'otyo bw'olulaba live n'omulere n'engoma n'organization. Kati David Lutalo muyimbi mulungi nnyo era wa ddoboozi ddungi. Kyokka David Lutalo singa osaako ennanga nosaako jazz nosaako omulere nosaako ensaasi nosaako bass gita nosaako rhythm nosaako ki afiira omwo kubanga eddoboozi lye ttono era David Lutalo mulungi nnyo okuyimbira ku nnanga oba ne jita yokka nga muli mu kajazzi katono ne tuwulira ddoboozi lye kubanga David Lutalo bw'ajja n'akuyimbira akayimba akamera akalungi etansani n'embeera nze bwento kati ndi kibuuka nabuuse ebyo bw'abiyimba nga temuli kivugo banga mulimu ebivuga bitono David Lutalo tomuggyaawo wabula naye eddoboozi lye singa tugenda ekkololo ng'olina okuyimbira omuntu akuli mita 4 oba omuntu ali mita 108 David Lutalo afa. Kyokka ate Kenzo akisobola ne Kamiliyoni akisobola. Bebe Cool takisobola naye kubanga eddoboozi lya Bebe Cool teritambula kugenda wala likomaawo kumpi weriri kubanga ddene ate liri muli munda. Kati kyovola batwafunye obuzibu eggulo nga tuwulira kuleekaana kwere bannange Sindi yaleekaanye Shiba yaleekaanye silwa kuba nti bayimbi babi stage yabadde nnene abantu beesudde abantu bali wali okuva wali stage abantu baleekaana buleekaanyi nga sound mubi tebiwulikika abantu baleekaana kasowulira abantu nga baleekaana obanga banyumya manya toyina kyokola olw'ensonga nti abantu abo bakusinza amaanyi. Naye Eddie Kenzo asobola okuyimba oba Kamiliyoni n'otawula ddoboozi lya muntu mulala yenna. Ekisooka kyovala Eddie Kenzo mwagalanyira yakubye akayimba kataka balipira boda yagambye mbu we came first you came late kale mukkirize batayimu tuyoze so one mama mwe muli mujjango tuli mufango twatuuse dda mutwayango. Ebiyimba bya Kenzo tebitegeerekeka era sonza gati Kenzo yayimbye kino ebiririki bye biri awo bimpale bira kampale bituli naye muganda wange Eddie Kenzo muyimbi ali international. David Lutalo be bayimbi abaffe abafuna amaloboozi gali agaalagirwa era tabulwa hiiti. Kyokka katugenze ku bato eya Shiba ne Sindi eti yabadde bato kuba twagenze gigendamu olwedde nga Shiba tumanyi nti bamusinga ate kye bayita bato be bantu okugenda bagweggeyaŋŋano. Ekisooka ku Sindi alinga Museveni musege gwa byabufuzi ne Sindi musege gwa ndongo ogwedda ogwakunama. Shiba bw'aba akunama Sindi yakunama kunama dda. Shiba bw'aba ayenda Sindi yayenda dda era Sindi wano waali Mukama amuyambe buyambi ne sisubira nti yejje erisembayo kwayinza okuba akyatambula ng'alinga zali. Kati kizibu okuba Museveni mbyobufuzi kubanga abadde involved mu politics okuva 1962 paka leero ate nga ali active buli government ya yabaawo Museveni abadde n'ekifo ekyobuvunaanyizibwa okusinga aba politician abalala bonna.
kati n'olwekyo gwe bw'oba Kyagulanyi ng'ozza okukuba Museveni oyinza okuba nga olina ebigambo osobola okufuna abavubuka abajja ne bakola kyakaali awo naye muganda wange okukuba Museveni mu politics Museveni alina tactics kati siba kizibu okuba Sindi kubanga Sindi musego ogwedda oguyise mu mirembe gya music egy'enjawulo nze nawulira ennyimba z'Abasindi abo nga tuli baana abato ebyaddala nzijukira nnyo omukwano gw'omungi okulowooza ku ggwe nze kinzizaamu essuubi oli wala naye nkuli buli bembeera nga ndowooza ku bulungi bwo akasusu ne kajja ku matama amuzima ne gusirikiramu akaseera ne neebuuzayo oba wampaaki ezo nnyimba zoddo era kyova olaba ye agamba nti ayinza okuba nga asobola okubatolinga ne Grace Nakimera kubanga ye kaliba ye najja ayita mulembe gwa Juliana ogwa Irene naayita myaka miliyoni battles ez'amaanyi ez'abasiba ez'aba naayita mirembe gya bandi gy'aba Sophie Nantongo egy'aba Kasarine Kusaasira bakusaasira bakubanga music muganda oyo Kusaasira oyo nga yakuzze mu live abaana ba Eagles abo nga bakuzze mu live ba Station Mayanja olwo omukwano gwange Morini Nantumi nga yazze ku stage okuyimba ennyimba z'omukwano ogwo gunakuwaza kati nkuwaddeyo mwezi ebyo bengaza biyimbe maama nnyabo bonna Sindi n'abayitamu ne mulembe gwaffe guno ogwa .com najja nga ne Kalo Nantongo waali nga ne Sindi akola atya kati Sindi aba n'emirandira minene nnyo era kyova mbagamba bwe mba munajjako Museveni muve mu kyakaali kubanga omuntu ayise mirembe nga mukaaga egy'ebyobufuzi nga waali abeera muzibu abeera n'obukodyo 99 a master with 1000 techniques mujjukira firimu gye twalabanga omwabanga wongo kyengeri Silver Fox a master with 1000 techniques kati ekiddako tukyamisinga Omulangira Ndawusi tukyamisinga Straka Baby tukyamisinga Abe Mukiibi ne Patrick Omujuuka mu nsonga z'ebivulu weewaawo ne Zambaala oyo MC mulungi naye bannanga okubagana okubeera ku bivulu tukukooye abantu babeera ku bivulu nga baleeka bakoboggoka bukobogosi osanga ku kivulu kuliko aba BBS baagala kwekuba n'abasanyuka abasanyuka baagala kulaga babukedde nti bebasinga aba Galaxy baagala kusimba kulaga nti basinga okuwemula nojja osanga akavuyo ku stage Nimrod is a DJ Nimrod is not an MC mu bantu kati abaliwo olwaleero Kaleera asobola okukola obwemusi Kaleera asobola okukola obwemusi obulungi oyo Zambaale asobola okukola obwemusi obulungi waliwo n'abaana bemulabanga ab'okusaagala kuba tebalina platform nga bayita MC Mazinga they can do a good MC okusinga Nimrod Katisi toli muyimbi era kaliba ye ina weeri Will Speed yo yanjawulo ku Will Speed y'abayimbi kati gwe oyagala akakavuyo ke muleeta era Sanyuka TV mbadde mbasaba ne NBS mbassaamu ekitiibwa mulina ekizimbe ekirungi muli cooperative media house naye mulina abapresenta abalina obumu obubi abaleekaanira ku bivulu abakolakola obuvuyo buli lunaku abatinkuula entalo Zaala Toto yabadde aleekaana buleekaanyi Zaala Toto mukwano gwange ate mukwano nnyo gwa Siba kati ng'alinga agenze kumpalaniraako ekyo si kirungi Omulangira Ndawusi tosobola kulwanira ku stage ye naawe omuvubuka wa Alien Skin yakwata MC Curtis oli musiru oyo Curtis yaggwayo buli w'omukwata wamuluma alinga nkoko kiyo bwagwa n'afa ne bakussaako mu madda ne bakusiba emyaka 42 mwe mutambula n'abayimbi abo banyammwe baavu temukitegedde tosobola kulwanira ku stage kuli Abe Mukiibi tosobola kulwanira ku stage kuli Patrick Omujuuka Straka Baby twetaaga abantu abaconductinga stage nga Straka Baby twetaaga abantu abadirectinga show nga abasajja nga ba Steve Jean nga ono omusajja Johnny Segawa anti Salale Sala Kabenge ne Bushington nze nabeera kusimba ebbanga gwanvu nendaba ekigunda abasajja bakolanga programu y'ekigunda tolinnya ku stage nga ne bifu yabeerera ey'amaanyi nga tomala gakola by'oyagadde naye bannanga otuuka ku bivulu
n'olaba obuvuyo emusaaliko wa Galaxy ate bamutadde n'owa Spark ate kuliko ne Seguya waabukedde bazze beekubira okwo Seguya yogedde ebi ye Seguya kyamanyi myaka 2 gye mmaze mu media myaka 2 njagala otulage train gy'oguzeemu obulamu si bwakyo okozeemu ki kubanga Seguya njagala mbabuulire baganda bange Seguya sijja mugenda mu nkola naye ayinza okumpitako nankuba olwi so music nze tukyalina obuzibu ne sound okuleekaana okwabadde ku show sikulabanga kati buli woddira artist n'awanika obulago bw'ati asobole okubinsana n'ekisaawe kyayimbiramu eddoboozi nga lifa kubanga kololo munene bano baana bawala amaanyi gaabwe si mangi kati omuntu omutadde kuli kati nga Shiba Bambi akutte microphone kati tugeze ayimba luyimba ki godawulo eddoboozi kubanga abantu bangi kyokka ekyo singa abadde Eddie Kenzo oba Chameleone bandisobodde oba abaana ba bandi abo simanya Catherine Kusaasira akuba music muganda wange oba oli luddawa ne weewuunya tutereze sound ba MC b'ebivulu byaffe ne art yeeyongereko mu bivulu kubanga baganda bange ekyokuleeta abazira ne banyenyanyenya obubina ku stage tekimala kulaga nti si ebadde nnungi wabula jonna sinkanye mukwano gwange azawi zawedde sikirowoozaako kubaali wange kambeere naawe zawi namusanze awo netubuuzaako owa zawi band yaŋŋambe ngende mulabeko okusaidize mulawaawo nga bakuba music waabwe CEO restaurant genda ofune ekyokulya ekirungi CEO restaurant eri awo mundeeba waliwo ekyokulya ekirungi emmere eriroko be bannaffe aba CEO restaurant mmere nnungi ekyokulya kirungi go and support them olabe and feel the taste of Uganda's food and East Africa and Africa all together. Status Benz